Kampuni ya Gogo mu nsi yonna ekyaseerwa ngeri gye yanguyirizamu abantu ba bulijjo emirimu gyabwe nga gwayagala okugyeyambisa weetaaga kompyuta yonna nga wawandiikamu ekigambo ky'oyagala ng'ekuyira bwino. Wabula we twogerera kati tekomye ku ekyo kyokka egenze mu maaso n'okwenyigira mu kuyiiya ebintu ebitali bimu naddala mu tekinologiya owa waggulu. Mu bino mwe muli eggaali maanyi ga kifuba eyeevuga yokka. Ebisingawo ku mboozi eno katubifune mu kanyumero kaffe Science ne Tekinologiya. Oluvannyuma lw'okuzuula ng'eggwanga lya Budaaki okuba nga lye lisinga okweyambisa obugaali bumaanyi ga kifuba, kampuni ya Google ng'eyita mu bannasayansi baayo baavuddeyo ne bazuula eggaali eyeevuga yokka. Okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa mu kibuga Amsterdam, buli muntu avuga kilomita eziwera 900 mu mwaka nga bw'ogerageranya n'abantu abali mu kibuga baba mu mugatte gwa kilomita 15,000 omwaka. Nga lumu omwezi ogwokuna omwaka guno, bannasayansi baavayo ne bategeeza nga bwe bali bavumbudde eggaali maanyi ga kifuba eyeevuga yokka ng'emu ku ngeri eziyinza okuyitwamu okugonza ebyentambula mu kibuga Amsterdam. Now imagine that we would make biking safer, smarter and easier by applying self-driving technology to biking. Eggaali eyogerwako eriko kamera maaso n'emabega ng'eno eyamba okulaba buli wamu n'okugiyamba ekintu ekiyinza okuba eky'obulabe singa ekitomera n'ebirala bingi. Self-driving bike to figure out where it is, what's around it, what will happen next. Essuubi eriri mu nteekateeka eno ebyentambula mu kibuga Amsterdam bannasayansi bagamba byakugonjoolwa era kyakuyamba okukendeeza obubenje bw'obugaali. Enkozesa y'akagaali kano eri mu ngeri nnyingi. Osobola okugiyita wooli nga weeyambisa essimu ye ey'omu ngalo, osobola n'okukasindika okujja abaana ku ssomero ssaako n'ebirala nfofoolo. I have so much more time. My kids love it. They're just free. They can go anywhere they want. Anytime they want. It's amazing. Bannasayansi bagamba n'emirimu gy'egyo egya woofiisi osobola okugikola ku kagaali kano nga bw'otambula. People could also work on their bicycle. You work in your office, you work in your home, you work in your car. You could even work on your bike. Okusinziira ku mumyuka wa mmeeya w'ekibuga Amsterdam, boolekedde okukola enguudo zibeere kawerette olw'ekiyamba entambula eno okusaabaza abantu. Bikukungaanyiriziddwa Basirika Sarah ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.